yafa yali n'essomero lya primary ne nasale. Omugenzi n'alama n'aleka ekiraamo nti ebintu byange byonna bisigalanga nani ne mukyala wange, ate nga maama we waali. Ekiraamo kifu, ekyo ekiraamo kifu. Ebyo bye biraamo bye tutereeza, tutereeza bakiyita ki, bakiyita hinf, kiba kizzeemu obuzibu, tukitereeza kubanga gwe agenda okufa. W'olaamira oba otegedde nti ogenda kufa, si bwe kiri? Omanyi abamu bo batya okulama nga bakyali balamu, amala kulaba nti waliwo embeera Allah agenda kumuwaliriza okufa oba obulwadde bumunyize, n'alyoka akozesa akategeera kano akalimu n'alaama. Kati ekyo ekiraamo oba yalaama ekiraamo nga kifu, kubanga bw'ofa nga maama waakuzaala waali, oli ne mukyala wo waali, n'abaana bo we bali, maama wo butereevu aba alina 1/6 mu maaliyo. Era wano bw'ogamba nti oli bw'agamba nti bamasheeka n'omukyala bagamba nti ebintu bya community, okukuba kubuzaabuza maama, kubanga bw'abanga oli yalaama n'agamba nti ebintu bya mukyala, kitegeeza nti byali bya community. Ndowooza okiraba byali bya famire. N'olwekyo ebintu bya famire aba yakola mistake n'aleka maama we. So bwe kibeera nga nasale ejyamu 1/6 bagimuwe. Kyamaali yonna gye yagira bagikole ki? Bagimuwe. Bw'ebanga nasale katono ku maali y'oli bagimuwe, bongereko n'ebirala ebinaawuza ki? 1/6. Olyoke babeere nti mu mateeka g'Obusiraamu batambudde nga bali bulungi, era nga Allah tagenda kubagira ki? Kubavunaana. Bwe kitaba bwe kityo, abagamba mbwe essomero lyali lya community batandise okulya ki? Batandise okulya emaali y'obusika. Si abamulekwa y'obusika. Turaasa ey'obusika, awadde si mulekwa naye ng'alina shares ze, oba olidde emaali y'obuki? Y'obusika. Naam. Ku mukutu ogw'esiko gwa kyenda musala tuzimayo. Njagadde leero wano tubeere nti wabaawo kyennoŋŋamya abantu baffe naddala abatuwuliriza. Omanyi kituganye current affairs tuzeetaaga naye ziyinza obutaggwa kubanga buli kaseera wabaawo ebintu ebijja nga biki nga bipya. Kati ng'ekyokulabirako bwe tubeera nga tubadde twogera ku properties eza Uganda Muslim Supreme Council. Oyinza okwesingana nga oba myezi na myezi nga essaawa emu tatumala. Ensonga lwaki nva kuleetera akatabo ako, wonna ofunanga akaseera jagenda nga kugira ki, nga bwe tubuuza detail kubanga ezo eri samare. Oyo Nsereko Mutumba yalaga properties ezaabula okuva mu 73 okutuuka mu 789 nga mufuti tannabakola ki? Tanaba na kuyingirawo. 89 agambye 89 kuva 1973 paka 1998. Kubanga 99 12 mufuti atandika okufuga. Kati akulaga nti okutuuka awo ojja kubalamu olabe property mmeka ezaali zigenze. Tulyoke tunoonye ekyokukola nga tuli ffenna. Era kungulu ndabako nti ani avunaanyizibwa? Who is responsible? Nsereko Mutumba omugenzi yafa n'okufa taliiwo kubanga yali public relations officer mu kaseera ako, munankali mu kaseera ako. Kale topic eyo mpanvu nnyo kubanga ensobi gye twandibadde tunenya mufuti yeyokubeera nti bwe yasanga emivuyo mingi mu Uganda Muslim Council, si yayagala kuweebuula abasiraamu banne abaasookawo olw'okukuuma okwegatta. Bw'ebeera nsobi, y'ensobi gye yakola. Naye ng'ate wadde mu kaseera kano
wandyesiŋŋananga ebintu ebimu era sibyetaaga kubyanika nga singa tubyanika omuntu ategeera ajja kulaba nga si kirungi kubanga wetwogerera wano bw'obanga oyagadde mu bufunze oyagadde okunoonyereza ojja kusiŋŋana nti Obeid Kamulegeya kati ye kyamaani waani wa Shura Council ate nga kululi yamuleka ng'ali munda kubuza ssente za Supreme Council. Ebyo tubijjeyo kati olowooza binaanyumira okwegatta kuno nedda anti kati oba oyanisa ate no Moses Ali yali mu ggwanga lino yali yadduka lwaki byali byabufuzi byali ssente za Supreme Council. Idi Amin yali abavunaana kubuza ssente za Supreme Council. Moses Ali ebyafaayo weebiri biriko ne bwire kakati golowooza kati ebintu ng'ebyo singa tuba tubireeta olaba nti mu kaseera kano bitugasa ki ffe ng'abasiraamu. Konkapo International Company yalemererwa okuzimba omuzikiti ne gwokutama n'amawulire tugalina nga gagamba nti abaali essente Supreme Council akanaala kabalumiriza. Amawulire weegali gawandiika ng'omunaala ogwasooka gwali gwakyama. Konkapo weeri nakati epuliteringa mbwe ebanja ki bwe balabye nga akavuyo kazze ne bagamba nti babanja ssente naye ng'ate Konkapo yalemererwa owulidde naye ng'ate abamu ku bakadde baffe kati abaliwo baali badirekita mu Konkapo. Ebyo tubijjeyo kale mufuti ye ebintu ebimu yabitugaana okubyogerako nga muwetegereza mutuufu nga tayagala nnyo ate ne mu busiraamu obusiraamu sibukkiriza kuweebuula bitiibwa bya munno. Waliwo omulango mulamba mu hadiisi okubeera nti obikka ki obikka obumugo bwabaki bwabakkiriza nemubukolako mu ngeri yaki yakyama. Kati oli bw'abanga ekyo yalaba nka mufuti kye yakola sikyali ki fe tujja kwagala mufuti atuwe fatuwa atukkirize tutandike okugyayo buli kimu mutusaasire tutandike okugyayo buli kimu naye nga si kiba kirungi kubeera tuba twawukanya ne ku hadiisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam tuba zaawukanyeko. N'olwekyo wano kenjagadde okuwabulamu si kuwabula wabula okulungamya abampuliriza nti topiki gye twatuukako wano egamba nti abasika alwarithuuna min arrijaali walwarithaatu min annisaa. Tuzzeeyo ku topiki yaffe. Bw'obanga oyagala okutegeera obulungi bye tusomesa tandika okweteeka bwe tugamba nti abasika mu basajja kati gwe noonyanga woofiitinga kubanga abantu tuli babiri mu nsi teri wakusatu mulimu omusajja n'omukazi. Kaakati omusajja bw'abanga yafudde ng'oli musajja noonya gwe omusajja ku musajja munno omusika otya era bw'abeera nga mukazi naye osika otya. N'omukyala naye nga mukyala yafudde alina okumanya bw'abeera nga mukyala amusika atya ye asika atya okuva ku musajja. Kati kye twetaaga nga bwe twakola teebo yaffe eno bwe tugamba nti omusika asooka mu kusomesa ye mwana omulenzi ku sayidi y'abaki y'abasajja omwana ku sayidi y'abakyala gwe tusooka okusomesa nti ye musika ye mwana omuwala. Olaba kati bwe tuba tusomesa gwe weeteeke muki manya yingiza mu bwongo bwo nti afudde muki musajja gw'oli muki gw'oli musajja. Kati ng'otandika okunoonya bw'oba oli musajja osembera otya waali oli mwana we oli mwana wa mwana we oba oli kitaawe oba oli jjajjaawe abo basookera ddala oli mwana we afudde yakuzaala oli muzzukulu we mwana wa mwana we oba oli taata we oba oli jjajjaawe kubanga bebasookera ddala bebasooka okusembera mu kusika mu sayidi y'abasajja omwana w'omwana
taata ne jjajja n'omwana wa ibuni wa nazara newankubadde omuzzukulu wakubi naye nibwabeerawo waliwo naye wajjira naye nga gwe kati bw'obanga okufuna obwangu osooka gwe oseetinga omuntu abeere mu bantu abo abasatu ali luddawa tulyoke tunoonye kye tumuwa mu sayidi y'abakyala nako kabeere wadde ng'omwami omusajja yafudde tusookaani muwala we oba muwala wa mutabani we maama we mukyala we owulidde mukyala w'omugenzi owulidde kati olwo babaze ku ludda lwaki ku ludda lw'omuki lw'omusajja either osiyinza okusiŋana nga muwala we butereevu azze nga mutabani we wazze oba omwana w'omulenzi omuwala omwana w'omulenzi nga muwala era naye asika bintul ibni maama we naye asika ne mukyala we naye asika n'abalala okugenda wansi kezagadde okutangaza awo obulaki obusigadde oyinza okubuwa abagereki ababuuza